omukyala Chosen Becky bamuproposing twagala otubuulire because naye wabirabye tukumanyi ng'omuntu aludde mu industry n'ebbanga Chosen Becky abadde ne Amiri okumala ebbanga omusajja yamuproposingidde muntu we wa ku Lusegere oba abadde muntu we wa ku Lusegere family cameraman yes soko otubuulire ensonga eno giraba otya was it hard for Chosen Becky okubanga asalawo oba omukazi yenna atuuka ekiseera neyeetamwa naye ate kibi nnyo omukazi obutayigira mu nsobi ze zakola omukazi atayigira mu nsobi ze ye mukazi addingana mistakes ezimu ebisinza okuba relationship ya Chosen Becky enkadde kugiteeka mu mawulire era kyekimu kikigira okwapengamu eno empya teri kintu kisinga kunyuma kwagala muntu nga teri muntu amumanyi ninga gwe omumanyi kubanga love y'abantu babiri ngali behind camera ab'okusatu be bana boozadde naye buli wokera ku makya n'okwata relationship n'etambula ne brand yo gye bayita DJ Jacob Mutuuze gye bayita Bebe Cool gye bayita Chosen Becky manya mugera kubeera mu criticism ow'enjawulo akasooka okutta omutima go Chosen Becky nze mwagaliza kisinga because kibi nnyo okubeera n'omuntu nga tokyamwagala naye ate kibi nnyo okeera ku makya okwagala mukwano gw'omuntu gwazalamu omwana teri kisinga kubeera kibi kwata by'omu kisenge kyo bya mukazi wo n'obigamba omuntu gwe mukwano gwo era ebiseera bisinga onjogera kwetegereza abantu abaagala bakazi ba mikwano gyabwe nga beenyumizanga nagamunda kikazi ekyo kiraba ekyo bana kikazi kirungi kikazi kirungi n'ogenda okwekengera nga tamwagala lwa laavu naye ng'agala kuvumbula ddala kigundi kyeyangamba kituufu ate teri kintu kisinga kubeera kibi musajja butakkiriza nti nomukazi wange yanvudde dda mu ngalo kyo omukazi ono mwagala naye takyanjagala ekyo abasajja kitukola ki tukiyina ate buli relationship gy'omanyire ku nsi kuno mulimu omusajja agirimu agiwa amagezi mulimu abasajja bangi nnyo abali mu inbox z'abakazi betwagala ababalaga nti ffe betwagala kati ffe abaliwo tetulina makulu bo balina amakulu era tuwewunya nnyo omukazi okukyawatudde n'owayitayo emyezi egyo ne bamwanjula. Jacob, was it a clear move for Chosen Becky? Mu love eri funny teyinaako budde as long as owulira nti oli happy kisinga ddala okubeera ekikulu tekina about bantu ab'emabbali those are third parties, they don't mean anything in a relationship. What means in relationship kufuna kiki kyoyagala mu mutima okyagala okiwuliramu kikusanyusa then ebisigadde birekere Katonda. Love teri muntu agimanyi, teri muntu asobola kupredictinga love but mu love mulimu ensobi ezo olina okukera mu kyokwetangira butadda muzikola bw'ogana okukwetangira ensobi ezo ojja kwekanga ng'olipitinga okola repetition y'abasajja nga bafaanagana nga bazzeewo because olina ssente, bazzeewo because olina erinnya, bazzeewo because of nti ne bakuzaalamu gw'olabirira olw'okuba basinga ssente. You understand? Teri kintu kisinga kubeera kibi kwagala mukazi mugagga alina ssente bakusinga ssente era okera mu makya n'ogwa mu nkwano ng'omusajja mwavu mu mukazi alina kasini mukazi gwe nkubulira nnyo yamba bbaawo mube nga mumakinga tokkirizanga omusajja omuggyako ekitiibwa kye gwe n'ofuuka omusajja. There's a reason lwaki Katonda yamutunda nga musajja. Bw'oba olina ssente zimuteekemu mukolere bizinesi nga bizinesi asobola okufisa miliyoni 3 asobola okutwala omwana ku ssomero nga zivudde mu magezi ge. Niwe okera mu makya n'ogamba nti nze ndi musajja, nze ndi mukazi, nze yeesomeresa abaana bange, nze akola biki n'abaana b'ogenda okuzaala bagera kwera bakazi bagera kwera basajja. Ng'omukazi omwana ozadde mwana muwala naye nga musajja, ng'ozadde omwana mulenzi naye nga mukazi because maama wasiga ensiga embi. Kirungi nnyo okubeera ne partner alina kasente because love kuyambagana. Ekitegeeza n'ewaamiri yabadde omusajja yamiri mukazi simanyi n'okusinziira byempulira nti Amiri yali tayamba, Amiri yali tasokola biki okitegeera byempulira abantu boogera oba byempulira nti Chosen Becky yabyogera simanyi oba yabyogera. Meya kyogamba gwe bw'otunulamu bw'ogerageranyamu Chosen Becky nga bw'abadde oyo musajja yandibadde omutuufu gwe yandigenze naye mu maaso n'avaayo n'amuproposingira. Omuntu omutuufu yakusanyusa mu mutima kasita obanga omuntu akusanyusa mu mutima oba alina enkobogo n'ataddira muntu ababadde ku lusegere ennyo. Love fades away, omukwano guggwawo
musobola okutandika mukubira ekirayiro mukubira ekirayiro ne mutuuka ekisanga laavu ekoze ki eweddewo ekyo kya butonde laavu bwetyo weeri ati yandigenzeeko kale ewalala n'atajjeera gwe kyoyagala n'ekiri kyekimusanyusa muntu agwana okuwa ekitiibwa olw'endowooza ye muntu agwana okuwa ekitiibwa olw'ekyo kyayagala nga ye tosobola kutegeera muntu kikyayagala omuntu wamutegeera ni gwagenda kugwamu naye mumukwano kwatire muntu asetinga nti ngenda kugwa mukwano nono oyinza okubeera n'ekifaananyi ky'omuntu njagala omukazi alina ebbeere ali bwati nenga Katonda yagamba tojja mufuna oyo ojja funa ono love choice yakoze choice ennungi kulwe ye nungi ffe abamulaba si nnungi because tulaba nti nagera kukuddamu akola mistakes zeki naye ku ye emusanyusa ku ye emuleetera emirembe beekuba n'ezikiisi mu bantu ne mu kamera beekubiramu zikiisi kwamire bale beekuba zikiisi wezityo kyekimusanyusa we only live once olivinga nnyo mu nsi muno ng'olivinga to the fullest tolivinga mu life nga ogera kubeera regretted okuregretinga kale maama senga kale nakola kino living obuvubuka abo kola bino nebyo otuke emyaka nga tokyakola bintu bya kisiru bantu bangi nnyo bali emyaka 50 bakola ebintu by'ekiwaana ekito for example gundi omulabo ono omugagga Lwasa ebintu byandibadde bikolebwa omuvubuka yali mu bikola so kola buli kimu nga okyali mu myaka ali 20s naye okola nga 30s ebyekivubuka biveeko kola ebintu by'ekikulu Meya bwe tutunuulira Dictator Amiri Banga yali amaze ne Chosen Beki I think kyatwalamu akaseera okuvaayo buli omu n'alaga munne weewaawo ffe twali tukimanyi abali mu media twali tukimanyi naye omukulu ono bagambye mbu Abdu babadde bamuyita Abdu oza abadde amaze ebbanga ki ne Chosen Beki to an extent n'ava n'agamba kamu proposing okuva relationship ya Chosen Beki yajjamu obumumulu ojjukira naga nti buli relationship eri mu Uganda mulimu omusajja agirimu esaza nolwo omusajja alina mukazi we mufumbo ne mulimu omusajja ajogereza mabbali gwakaabira ennaku gwakubira esimu n'akwata gwaweza message agiddamu nga bbaawo gwayagala taziddamu mu budde nga bbaawe gwayagala tazikola ki tazikwata kati obuntu obutonotono obuleetera omukazi okulowooza nti nooli ali perfect okusinga ono gw'ayina niwe agenda n'abeerako naye agenda okwetegeeza nga ate gwe yali ayina mulungi nnyo ate okusinga gwakola ki kati abakazi bali fani nti bava kantu kati nowe kati nekabatengula ng'omuwa buli kimu nga bukimu bwe kiri awo naye okubanga nti nno nti tomuwaana muyita bebi ng'ayina akabodaboda akamuleetera mama bebi oba mami oyina akabina kyokka ekyo naleeta okuba nti amwagala omusajja tuyige okeera ku muki okuwa abakazi betwagala obudde bakubira essimu ogisanga kogikwata ogikuba mama guno ngamba ki ndi bizi nja kuddira yiga okwanako ku mwagalo waawo yiga okukola obuntu obutono kubanga obuntu obutonotono obwo buleeta abakazi okwenda Meya bwe tutunuulira Chosen Beki ng'era bw'ali buno si bwe bayita obwenzi obw'enkukunala obwenzi kyeki Chosen Beki tebamukubanga kompeta waddembo Chosen Beki tebamwanjulanga nkiddamu kino njagala okikotinga bulungi buli mukazi ina gy'oli ng'omusajja takwanjulanga wammwe n'ofuna olubuto n'ogenda ewammwe waddembe kuleeta omukazi omulala amuteeka mu makaago oba namuteeka mu buliri omu omusajja wabanga agenze ewammwe n'agenda n'akuwoowa oba n'agenda mu kereziya awo muwa mukutayinze nga nabaleeta omuntu mu buliri omwo guba musango aba takuwadde kitiibwa naye omusajja wabanga takuteeka nkompeta takuwoowangako takyalanga wammwe omukazi oli waddembe Dictator Amiri yali teyamuwoowa walabako simanyi yamuwoowako omukazi waddembe as long as wabeerera omuzibu ola n'owempeta bamwendako n'ayenda n'azala emabbali n'aleeta kati empeta yamunobezaayo waawo biri byaliwo nti empeta obutamulya Chosen Beki muntu ng'omuntu omulala anoonya ssanyu mu bulamu bw'ensi naye decision tulaba nti yakoze decision mu bwangu gw'omanyi nti yakoze decision mu bwangu as long as ye kimusanyusa kyekisingira ddala okubeera ekikulu kimuleetera okubeera essanyu naye obuzibu buli nti past can create the future kyobala ng'amanyi abakazi oba toyigidde ku mwana we asooka
notayigira ku wokubiri notayigira ku wokusatu notayigira ku wokuna notayigira ku wokutano manya oli musiru ate omukazi omusiru azaala abaana abasiru ayina bameka Chosen Becky ate omukazi omusiru attracting abasajja abasiru ate n'ekirala bw'obanga osobodde okumubba ku musajja omulala nga mufumbo manya naawe bw'onaasifuna akusinga bajjamu kubbako omukazi omubbe tanywerera mu ddya limu omukazi omubbe kaba kasagazi kaba kamulimu kino kye bayita asigula bakabasajja bombo clat omusajja yaluyimba ate bayida we n'omusajja omunenyiza bwereere ate ntya kyotolanga ekitalina makulu waliwo akitolanga ekirina amakulu bw'oba omukazi omwagala kyala ewaabwe mwanjule mukuba embaga abeerewo bw'obanga omukazi omuzadde omufudde factory kuzalira abaana nga newaabwe bakumanyi mu bigambo olujjala ewaabwe toluwangayo kintu kyonna wadde na kimu kiba kitegeeza toli wasi kubeera naye leko yairi wasi okubeera naye akole ki ne Jacob kyandibadde kyavunanyizibwa gwe mukwano gwo ow'okulusegere n'akutwalira mukazi wo as long as baagala nakyo kisinga ddala okuba ekikulu as long as beewa ssanyu ekisinga kiba ekikulu essanyu ly'omuntu kintu kikulu nnyo nemudde eno ne museka omanyi muli baaluganda essanyu ly'omuntu kintu kikulu nnyo kyekira about gwe tekira about ffe as long as Chosen Becky musanyufu nnyo tambulira birala let her be happy. Mayor, Sebo. Should we send by the time we are actually in touch ne dictator Amiri, abantu bano bali nawe enjogerezeganya as in omukuru ono cameraman ngayogereza Chosen Becky by the time we are actually in love with by the time Chosen Becky wafuna obutakkaanya na Amiri oyo omuntu owokusatu weyabeererawo weyatandikira okubeerawo by the time Chosen Becky yanoonyanga ekibegabega kyokkaabirako yes nga yamanya ebizibu bya relationship yaabwe naye kansubi nti ebizibu bya relationship yaabwe yabitegeera nga tagera bikolamu mistake nga wenagaa nti history repeat itself osookera mu makyo ganti yes kati n'atuuka n'obeera omanyi omuntu ng'okyalayo bukyazi nga mwebbirirako bwebbirizi oba tosobola mutegeera naye omuntu ekanutandika okubeera mu embiri wewaaba otegeera abaana balina otegeera engeri gyakwata katima otegeera engeri gyafuluuta otegeera engeri gyalyamu otegeera engeri otegeera ebintu bingi nnyo ng'omuntu obeera naye wooti naye nga muga ajja n'agenda tosobola kutegeera tosobola nojja kutegeera nnyo ng'oli naye booti ojja okutegeera ebyaddala. Chosen Becky alina abaana bana mu basajja ab'enjawulo agasseeko ono alina omuzaalira obufumbo ye mwana kankutwale maama nange. Meya kino omukyalo okuzaala mu basajja ab'enjawulo eno si yeemu ensobi Chosen Becky kyagenza okubanga era ddamu kyansonyi naye ensi yakyuka tekikwasa nsonyi kubeera kukuziika ne bagamba omusajja alese abaana 5 mu bakazi ab'enjawulo naye kikwasa ensonyi ogamba omusajja alese abaana 2 omukazi alese abaana 2 mu basajja ab'enjawulo mu basajja 2 oba mu basajja 5 kikwasa ensonyi kubanga omubiri gw'omukazi gwa nsonyi okusinga ogw'omusajja ate omukazi omwoyo gwe teguwummula paka nga abasajja bonna bayita mu magulu ge n'abaana bayita mu magulu ge bawummudde kati ffenna tukolera mu bulamu kutwogerako birungi ekibuzo kiriwo nga gwe omukazi bagenda kukwogererako ki tetuli bisolo omukazi si kisolo nti agenda amaaso abaana azaala mu mboyi ez'enjawulo omukazi muntu waliwo kintu kibayita dignity ekitiibwa bw'ova mu buwala ojja mu bukazi bw'ova mu bukazi ojja mu bwa maama maama abeera n'ekyokufiirwa maama teyegabangula maama aprotektinga nnyo maama agunjula maama akuza maama apulaningira ensi maama alina ebintu ebimugirako ebitali ku muwala ebitali ku mukazi kati omukazi waddembe okusaasaana n'yegabangula nga wayagala naye kyobamanya buli musajja gokkiriza ayingire amagulu go asigalamu gwe ng'omukazi kubanga Katonda yatonda omukazi nga kiipa nga mukumi w'ensi kyovala walwanye n'omusajja batuuka ekiseera ne bafaanagana because
gyokoma okubeera naye mu buliri nga wegatta naye bondi eyo ekwata omukazi netandika kumufuula okufaanana ebikolwa endabika enjogera embeera. Naye omusajja gwe yafunye abadde alina omukyala n'abaana era naye nga bagamba abaana abadde yabasuula nawo omuzigo talabirira baana. Mu bulamu bw'ensi ng'omukazi oyagalizanga nnyo omukazi munno okubeera mu bulamu obulungi ate bw'otuuka ng'ekiseera n'otomera omusajja nga mufumbo nokizuula nti omusajja gw'ojja mufumbo oluguddemu. Yagaliza omukazi olw'ekirungi naawe ensajja kuwa omusajja n'akwagaliza ekirungi. Naye oyagaliza mukazi w'ekibi mukazi munno ekibi naawe ensajja kuwanga ekibi. Nkikuddiremu kiddiremu abatulaba mu bulamu bw'ensi ng'oli mukazi oyagalizanga nnyo omukazi munno ekirungi kubanga ebizibu byammwe bye bimu. Even if mugagga even if si mwavu mwena mwetikka olubuto emyezi 9 mwena olusi mugera mu mwezi mwekona akagere ebizibu by'abakazi byonna bye bimu. Bw'okeeranga ku makya n'otumira omusajja nga mufumbo nokitegeera nti omufumbo nga tonaamuzaalira. Yagaliza oli omukazi gw'omusanze nayo naawe ensajja kwagaliza omusajja nakeera mu makya okufuula omukazi omulungi. Naye bw'okeera ku makya n'ogamba nti kankikole kubanga nze gwe njagala abaana bonna bojja okuzaala gyanakomaoli okukolima kale ojja kutandika kulanga bintu bikimu bigera bikuutana mpola mpola because wasiga ensiga ya kale. Akagambo kale ka KALE katono ne kalimu obusagwa bw'amaanyi obulumba ne future ey'abaana bo. Ate maama otegeera nti ng'okoze ensobi togibikanga obulimba ogifuula obulungi. Beya mu interview Chosen Bekeze yakolanga emabega kaawo yawaananga omusajja okufa obufi yawaananga dictator amiri okufa obufi kyekimu era kyali mukola essaawa zino noono omwami omupya gwe yafunye. Laavu ekula etuuka ekiseera nga n'omuntu gwazaalamu abaana naye obusi butategeera. Laavu ekula etuuka ekiseera omuntu gwazaalamu abaana gwayitanga bebi ng'oguyita ogusajja ogwo omukazi ogwo. Laavu ng'eweddewo biba tebikyakola makulu. Laavu ebanga mubisi kasita ogukeera ku makya n'oguyitiriza ennyo guvaamu endwadde. Endwadde eyo either kutwala gizera kuma oba ekubeeza ku makya ku makerenda. Mu bulamu bw'ensi never settle for less. Don't settle for less. Eyali abaatandika nga bayita ba baby hands bigera bikyuka baby mama gundi tata gundi gusajja gwe gukazi gwe wantama bigera bikyuka. Tebikyuka nga bitandika gusajja gwe n'otandika okuvuma omuntu gwali ogambe ko hani baby givemu. Teje ku mwendo gw'abantu bameka bogenda okwagala ku nsi. Wasiwe ekibiira eky'obulabe ng'ogenda omasa abaana wadde eky'obulabaawo. Chosen Beke kyali mu kukola simanyi neja sinkwala picture sisi tetuko about Chosen Beke katogera ku mukazi ali eyo. Ensonga lwaki tetukyalina baana bansa because abaana bakuze mu ngalo za maama yekka. Abaana bakuze mu ngalo za tata yekka. Abaana bakuze ne jjajja. Abaana bakuze sister. Buli muntu ali ku nsi alina engeri gy'akuzaamu omwana we. Ate omukisa Katonda yagutuna mu bantu babiri. Era Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko. Bayibuli tegamba otyanga nnyoko ne kitaawo. Otyanga kitaawo ne nnyoko. Ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi nnyo ku nsi. Ennaku z'oku nsi mulimu obugagga, mulimu obulamu obulungi, mulimu ebintu bingi nnyo. Era obuvunaanyizibwa bw'ensi buli mu bantu kitaawo na nnyoko okubakuza nga muli bambiriri. Tulina abaana bayagayago baagala because yakulanga ne maama yekkatalako kulavu ya musajja weefaanana. Tulina abaana baagala obaagala because yakula ne taata yekka. Tulina abaana abeekuza bokka nga tamanyi laavu kyeki. Kati nganze simanyi laavu kyeki nina giguddemu. Laavu eruma, laavu ekaabya, laavu ezza emabega. N'ate etomeza. Laavu etomeza. Kati Chosen Beke yatomedde. Si gwe Katonda. Yagenze n'ekyomutima gwe kye gumugamba. Mu bulamu bw'ensi oyagalizanga nnyo omuntu ng'afunye essanyu. Naawe ensajja kuwa essanyu. Agamba mbu munnaye akanyiriro kati omusajja amuwadde akanyiriro ke yatali talina wa Chosen Beke. Because laavu ekyali nto. Bw'eneekula akanyiriro kajja kufuuka ekintu ekirala. Nekyo kyekuzaayo ne kugamba. Tekikwasa nnaku omusajja okumaasa abaana. Nekikwasa ennaku omukazi okumaasa abaana. Ne mu Bayibuli gye nzikiriza mulimu abasajja abaazaalanga emabbali naye temwalimu omukazi yazaalanga amabbali.
So tumwagaliza ekisinga, tumwagaliza obufumbo bulungi, batumugambe nti relationship ye erina we inokoma ajije mataala ayagala omwami we nga tatubulidde kiki kya planning. That's just because she's famous. It's not about being famous. It's about being with dignity. It's about knowing what you want, because knowing what you want matters most than the public what they want. It's about ogamba nti bino celebrity bikoma wano wenyingira eno oba choze ne Becky kubasasuli okulaba bukoma ku lubalaza wenyingira eno bwa bufumbo. The same applies mu abantu banyinya balina bababa bafudde ba MC. Sajja tajja kumukono mamujjayo gundi jango tuvuzeeko wano si muyimbi ne wakoma dating omuyimbi ekimufuula okolanga ki atambula nga sereba. Kati choze ne Becky yewasizza oba oli yewasizza, whatever case it is, Becky yateeka mbasajja sente, whatever case it is, as long as ali happy, tugende n'ekyo tumwagaliza ekirungi nobala tumusabe ensobe zali mu Amiri zireme kulabikawo mweno. Kikyaviirako dictator Amiri ne Chosen Becky okubeera nga bayawula. Amiri yafuuka star azinawo ne Chosen Becky nafuuka star. Amiri yafuuka ani ya making any of that too. Amiri yafuuka celebrity nga ne Chosen Becky celebrity. Amiri relationship yali nganga omukazi nga Chosen Becky musajja ovanga ku muntu asobola okukulangira nekyakoledde. Bakazi bangi nnyo ajje nagwa mu mukwano n'omuvubuka namusanga nga kati nga ggwe namugulira akamotoka nampagiza ennyumba n'agenda ng'agamba mikwano gye oyo namotoka gyavuga nze agigina nze yagigula kyakisiru bo basaze okuamplify nga bbawa abeere ku level y'emu gy'omwagalako lekera omulangira n'abaana bojja omuzaalamu ensi tejja balangira ne bwe wolangira bbaawo n'abaana b'omuzaddemu bakaalinga DNA eya bbaawo n'ensi ejja kulangira abaana abo ejja balengezza ejja bakola ekyekisiru kyonna yamaani. Twamulabye oluvannyuma lulaba vidiyo eyo munna yajja proposal yasibidde ku kitanda. Bibaawo si buli muntu yenna Katonda yamutonda nga mugumu ali ku macupa, buli muntu yenna Katonda si yamutonda nga mugumu. Olaba Princess Diana weyafuna Omuwarabu Obungereza teyabeera kyekimu. Yafuba nnyo okola nti Princess Diana takera ku makya kubeera na Muwarabu oyo. Era saa zino embuyaga zikunta Princess Diana teyasobola nakumuzaalamu mwana. So mulimu abantu abamu nga love kyangu amangu okumuvinga on. Nava mu relationship nagenda mu relationship endala nava mu relationship nagenda mu relationship nga gye kimwanguyira ne mbamu bali ate abaagala nga baswala banandaba batya mikwano gyange abamawulire kati komenti ezo kazo zimenya Amiri ziteka Amiri okubegera mu depression. Ate mu bulamu bw'ensi ng'ogenda kukola ekintu sooka otegeka omuntu gwe yali oyagaddeko sooka omukkirize ayiga okukkiriza nti nomwekyawa tewali option endala. N'emyezi 6 mu mwaka gumu noleeterawo emboko kiboko fire yonsonga ky'abaana gamba Uganda government where are you nga stress zifuusa stress jagula abantu Uganda government where are you because tewamutegeka tewamuteeka nti munnange nakukyawa twemala tewamuteekateeka munnange nafuna omuntu omulala okitegera. Tuyige okutegeka abantu abali babaddeko mu bulamu bwaffe. Embeera kati bagenda kudda mu ya co-parenting oba yali yatandika dda semanyi nekikulu kiri nti abaana ba Chosen Becky bamwetaaga beetaaga Amiri n'Amiri yeetaaga abaana bali okubondinga. Nagambe omwana akoze ne taata ne maama ayawukana n'omwana akoze ne maama yekka. Even if Chosen Becky afunye omusajja omulala n'akoze abaana abo tasobola kera kumakya bbawa Bayibuli kye yagamba. Naye agenda bakuza atya nga nebyo yazala mukazi omulala omusajja gwe yawasizza mbu nebo tabawa buyambi bali mu muzigo bakaaba. Era buvunaanyizibwa Chosen Becky okuteekawo enkyukakyuka kuba yalina ssente osinga omusajja. Buvunaanyizibwa Chosen Becky okuyigiriza omwami we okumanya nti obuvunaanyizibwa bw'omusajja kulabirira mukazi si buvunaanyizibwa mukazi kulabirira musajja. Kibi era kikyafu era si kirungi. Omukazi yenna Katonda yamutonda nga waliwo mulabirira toyetumiikirizanga even if olina ssente zenkanawa kuyigiriza bbaawo okufuuka mukazi mu relationship. Bw'oba oyagala bbaawo nga olina ssente kola business omangamu business yiyo mu mwezi ogera funa nga millions ezo. Amagoba gano yeki
gwe musalago mulekenga alabirire family yo mulekenga aguliyeko akagoye nga kajje mu nsawo ze mulekenga akoleyo surprise nga ajije mu nsawo ze mulekenga nibe kaba katono kati akujjanjabeko n'ekibi okubeera nga esanzu n'abanyina ffe bava wano agende Buwarabu nakwata sente zonna zakoze Buwarabu naziwa omusajja because yakula nga no ayagayagala avu ya taata laafa noonya omusajja mwagala tulina tusomesa bannyinaffe okubeeramu n'ekintu ekiyitibwa emizi si buli musajja agwana okulaba omubiri gwo ng'omukazi era kibi nnyo omukazi ogenda ng'amasamasa abaana it's always good mu bulamu bw'ensi okugamba ntumanyi byenkozeeko mbikoze kasigaze kitiibwa kyangaani nga maama wadde emyaka gikyali mito naye ennyonyi enkulu yeyigiriza ento waliwo ensonga ki abaganda bagera olugero luti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento yamaani waliwo ensonga kyonna kyekiri tubasabire well Meya sebo twagala otuweeyo ekigambo nga tukomekkereza kano ka topiki nti kino omuntu yali eyo ayinza yigamu kyakuyiga kirimu kyakuyiga kyekirimu okubeera nti mukwano gwo toli menti kubanga omusembereza family eyo most especially omukyala kyakuyiga kiki osobola okuwa abantu abali eyo nti bulabe ki obukirimu ekyokuyiga kisookera ddala esaawa zonna omuntu gw'oyagala asooka okufuuka mulabewo esaawa zonna omuntu gw'oyagala bamukutwalako esaawa zonna omuntu gw'oyagala asookera ku makya okwagala mukwano gwo muganda wo but end of the day nga gwe omuntu ogenda kirisiivinga otya ogenda kinyiigira kubanga ekyo n'okinyiigira kijja kufula omuntu omulala mu ggwe kiyinza okusula eddalu kiyinza okutwala paka mu ddwaliro naye ekintu ekyasinza okubeera ekirungi mu bulamu bw'ensi kwe kumanya nti leero omuntu omuyina enkya asobola okubeera nga siiwuwo bw'ona okitegeera ekyo laavu tejja kumenya omanyi bwe kitibwe twakiraba ku saidi ya Eddie Kenzo ku saidi ya Rema naye era wakiraba kyanyigirizaako omuntu omu n'agwa n'eddalu ng'omulala ali happy naye ng'omulala aligudde eddalu anyway tetugenda gendayo kubanga naakava mu bintu by'okwetondera omukyalo oyo so sijja genda nnyo into details naye manga tera kunyiiga kutuukaawo gwomukola ki yanyiiga so Meya tumayize ne kino omwami amanyiddwa nga actually he's an artist Aronix yavaayo n'akola statement ezitali ntuufu oba osanga oba oliawo naawe opinion ye ng'agamba nti album ya Bebe Cool Break the Chain eri ku nfudo era nti awo wennyini bwe yeta mbalamu gamba legend era talina kya contributing ku music industry at large ebyo bigambo naye kati abamanyi music tumanyi nti abamu ku ba legend betulina ye Bebe Cool is a living legend even if yagana okukkiriza ekitiibwa ekyo nga ye omuntu but ffe tumanyi nti he is a living legend byakoledde industry ya East Africa oyo mwana agenda kijja mutwala emyaka nga 40 bikola Bebe Cool kyamutwala emyaka 15 okukola byonna byakoze ye kiyinza omutwala emyaka 20 obaaga obikola kubanga music akyuse ku nnyimba zayimba mu nnyimba za Bebe Cool temuyi mu luyimba lusinga ne ziyatandikirako ziri I've never trust no people ziri lonely ezo mu bulamu bw'ensi ng'oyagala ofuna omukisa obanga nnyo abakulu b'osanze mu kintu respect oba noonya weyeerippa noweerippa ku Bebe Cool osobola okuba weerippako n'okola erinnya but ensi ezekulaba ensi eyagala kati music teyagala palapase w'ebigambo do your music talk leka music wayogera endani g'okwogera music woka anayogera kijja kera kumakya kituyambe kubanga waliwo ekintu ekikyukakyuka you understand leka music wayogera endani g'okwogera because gw'onoyogera tebirina makulu bajja ganda kati gwayogera olina kiki olina oluyimba lutanaakutuuka na oluyimba terunaakutuuka na makindi terunaakutuuka na makindi
Okitegera? So ali ku muntu akubye East Africa, akubye Uganda, ali ku muntu yaka investing trillions of money mu brand ye. So tuyege okuwa respect where it nze kola banze nzobanga nino butakanya na Bebe Cool ola album ye nenzikiza nti Bebe Cool a deserving respect, a deserving okumuteka ku Hall of Fame basajja abali bakozeke byafaayo mu Uganda, a deserving okumwemira ebimuli bye ng'akyali mu even if yagana kukkiriza amazima temyaka gyalimu sijja kuyitinga international, emyaka gyalimu gya kuinspire nga nakwata ku bantu balala bafula international kye kyamulema okukola ekyo wali kigo kikola nti ne mutabani wansi okufuuka ekyo awo nja kubanga tuli ku page yemu kale tugenda kukoma tugenda kusukka kaawo inshallah tweyanza nnyo tweyanza meya amen.